Uganda president ali Uganda kirabe kati atono omusajja anekane kaje musuuti emyufu ono yakolanga ani people power our power people power. Yes, ono ye mwogezi wa NUP Saudi Arabia chapter era nkolanga omwogezi wa NUP wano mu Saudi Arabia amanya nze mu birutwaha banangi tuli basanyufu nnyo okubanga mu kaseera kano tuli live. Minister tuli basanyufu okubanga osobola okutujoininga mu tiimu wano wetuli era tusaba abakulembeze bongerenga okutuweereza buli kaseera bakuweereze nga tusobola okutwala ebirowoozo byaffe osanga yo tubiweereza binza n'okulwawo okutuuka era nkubiriza namwe n'abali live mu kaseera kano okusobola okusupportinga ffenna kye tuliko n'okubanga musupportinga minister asobola okutuusa ebirowoozo byaffe. Tuli wano mu Saudi Arabia olw'ensonga zonna eziriwo naye ate nga twebaza bakama baffe okubanga mwevuddemu ne muweereza minister era shadow minister mu kaseera ali mu kutambula naffe mu mbeera gye mulaba gye tulimu wonna we tumutwala wagenda oba geto oba entebe asoose n'agireka eri okuba minister ali naffe wano mu gete mu mbeera gye tulimu. Nja kusaba abakama baffe mutuwe omukisa ne we tuba tuzemu okutegeka conference. Kati gwe ng'omwogezi bubaka ki bw'owa abamemba bo wano mu Saudi Arabia yogera ebibyo? Obubaka bwempa bamemba bonna abali wano mu Saudi Arabia ntuusa omukisa guno okubagamba nti mu kaseera kano oluvannyuma lw'okubanga tufunye minisita mbasaba mwenna gye muli buli omu gy'ali okusobola okulaba nga mujoyininga wamu minisita agenda kusobola okumitinga ffenna. Kati abakulembeze baffe mubayina obadde omalayo point eyo? Ebadde malayo nti bannayuganda mwenna bonna abali wano mu Saudi Arabia minisita atuwadde omukisa okulaba nga tumitinga wano mu kaseera tuliwo abatonoko naye atuwadde omukisa okulaba nga tumitinga olunaku lw'enkya ffenna ewamu okusobola okuwulira ebirowoozo byaffe naye okubaako byatuwa bulamu ate era tumanyi tulina bingi ebyokumuyigirako. Nja kukubiriza n'abakulembeze bannange buli omu gy'ali mbatuma obanga nze omwogezi obagamba nti buli omu gamba munno tegeeza buli omu minisita tuli naye twagala okulaba nga tutuusa ebirowoozo byaffe n'okuwa ekifaananyi ekirungi. Saudi Arabia amawulire gemangi agaliwo naye waliwo bingi bye mutamanyi mu kaseera kano tubiweggwe ate era osobola okubituusa eri bakama baffe. Temubirekera nze ffenna tubikwatira wamu. Kambuukeko ngendeko wano kakati nnyabo gwe bannayuganda gwe oli wakuno aha kati ki nga tolina amaanyi olina ebikusumbuwa? Oli omu ku bakulembeze obalamusizza bonna bali eyo. Tuli wano ngezako balaga abaliwo kati gwe musajja ava ku bebi ne bannayuganda babuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power. Our power. People power. NUP. Amaya neddowooza Abdul Majid Kansime omuwanika wa NUP wano mu Saudi Arabia Riyadh. Gwe wangalira wa? Mpangalira wano nyinyi sebo. Kakati abantu abali mu areas endala ate obayambi otya? Kati nga ndabe Saudi nene nnyo. Saudi nene era abantu mbakubiriza babeere ku mulamwa era kyamukisa mulungi nnyo. Watusa Katonda tusaasidde n'otusulirayo omwoyo abantu basuubiza batega amatu n'olukiko lugenda okubaako mu maaso kaawo nsuubira bonna mbasaba bonna bajje twongere okukkaanya ku nsonga ezo. Gwe musajja akuba ebifaananyi ebifaananyi bya NUP byaki? Oli mbega oli kiyogera batunyonyole. Bapita papa media wano manya ne basinga otegeera wano mu ggwanga lya Saudiya era kana akantu kano kakoze nnyo omulimu ogw'amaanyi ku conference yaffe gye twabadde naye ennaku z'omwezi nga 3. Njagala kwebaza minisita webale nnyo okulabika nti osuliddeyoko ku mutima. Kijjukirwa nti wagenda e Dubai twakulaba ku streets z'e Dubai ne wano tukusuubira okulabika nti n'otuukako ku Sakani. Sakani eyo deportation naye kiriyo kifumba mu buli tobitikanze gwe naye wooli gwabaddeyo wasanzeyo kitunyonyole kiriyo kinasanzeyo kintu kyenjagala kinyonyole bweze kulaba ekintu ekiri ku Sakani omwana agenda n'atuuka ekiseera n'agamba kanzireeka olw'embeera gye tuyitamu oba embeera gye bayitamu mu biyumba gye tukolera ne ku mirimu gye tukolera. Omwana n'asalawo kanzireeyo wa n'atuuka ku deportation n'abeerawo omwezi gumu n'abeerawo emyezi 2 n'abeerawo emyezi 3 n'abeerawo emyezi 5. Tulina n'abaana abalwadde abali ku deportation nga tasobola kufuna bujjanjabi. Kati embeera eyo yonna abaana gye bayitamu
yensonga lwaki tebakiriza kuvaawo tokirizibwa bw'oyingira tofuluma oba oyingidde tofuluma ogenda wooti abakwayo baba bakwata bukwasi bayita mu kunyigirizibwa abamu babakwata ne babatwala abamu beetwala kwegamba embeera bwetyo bweri kakati kiri wano mu Riyadh mukoba newalala abantu bangi nnyo bawambiddwa mu bitundu byeyo bwaneeno omusajja agenda bangi wabaze bameka sola kumulira n'abantu era omuwendo gubeerawo wasinzidde ku kyogamba nti bangi ekyo ekintu omulanga toguwulira abantu bayisamu amaloboozi gaabwe naawe gyobadde oguwulirawa wantu social media yajja gwe naawe aliwale Riyadh olina social media ebiseera ebisinga ensonga laki nkugambye nti neetuukirayo wasembye ddi okubaayo nasembyeyo okubeerayo ndowooza tewanayita mu wiiki ng'emu wajjeyo ki ebintu byonajja ebyo ebintu byennyini byenjagala naawe otuukeyo olabeko nga minisita wa foreign affairs ebintu biriyo bingi byetaagira ddala okulabika nti n'omuntu otuukawo gwe kenyini n'obyerabiramu otubalobiraba tukole tutya ffenna tulina okukwatirwa awamu sirina kirekera gwe ng'omuntu kuba naawe oyinza okubeera n'eddoboozi ery'amaanyi n'oyinza obutabeera na busobozi kati buyamba mwana kati gwakuba ebifaananyi olina ebifaananyi ebyo wageze ne bakirizaawo kamera walabye bulabi tukwesige kali gwe mukulu olina essimu ng'okwata live zaawa akapande ngamba simanyi executive mututiisatiisa ono simanyi executive Saudi Arabia bale basija beno bedikoleeti nga baba bananga batuuliza era batulaba tusanyuse okubanga mutuuliza tweyanziza nnyo okubanga akaseera kano tulina honorable bwe bali kujja kutukyalirako amanya n'eddoboozi nze Hakim Ssentajja era nga nkolanga owa media kunopo go amawulire kwe kubeera omusajja alina obuntuntu wano bwe mulabaawo kati mukwata ebintu byonna byemukola zonna oziraga bulungi omanyi pulezidenti yatugamba nti buli nsonga na tugiteeke ku kamera tugyeyo kamera zaffe kubira ddala mukalulu ajjeyo bulungi bwati ekola security y'abantu baffe olina obujulizi byayogedde oli kituufu nnyo akaseera kano nkwatagana n'omusajja ono ku mulabe wa kamera netusobola okuba nga tukwata buli kintu ekikoleddwa wetubadde nga kyadompu n'okusaasaanya information nesobola okusaasanya information bannayuganda mu Saudi wano information ebatuukako mangu okozesa mikutu ki tugenze omusajja ono alina enviiri esaati ye mugiraba kakati oba yeyaani gwe nga tonatukangakanga abantu babawulire agwani people power our power people power mwebale kujja mwenna olunaku lwa leero atwaniriza omugenyi waffe kanso waffe omukulembeze waffe NUP ebigambo ebyo tebigenda kubeera bingi naye nga nkubiriza bannayuganda mwenna gye muli munnayuganda yenna yonna waali ali ku kyeyo buli omu alina ebizibu byanjawulo so teri kuzikiza tukwatire wamu tujja kutuuka ku buwanguzi ebigambo tukusanzeewa amannya agange bampita Papa Brian mpangalira wano mu kibuga Riyadh mu ggwanga lya Saudi Arabia okolera kuno era nkolera kuno omazeeko emyaka emeka ngenda myaka 7 myaka 7 alozeeko Uganda naddayo ssebo nga wenkomawo era nga nkubiza abantu bonna ensolo kutiziko kweri omusajja muzadde nende mama abaana gyali Uganda kwegamba lwaki wadduka Uganda embeera yali mbi atuna okunyigirizibwa kungi tusalawo tujje tunonyeze ekyokulya emitala w'amayanja naye ate nekitwaddukira naye tusiŋŋanye okunyigirizibwa kungi tulina abaana bangi abalwadde tulina abaana bangi abali mu makomera so ebizibu bingi Bankubakyeyo bye balina wano mu Middle East buli omu alina ebizibu by'enjawulo abaana bangi bali mu makomera abaana bangi abalwadde deportation abaana babonaabonerayo weekanga ng'oyagala okudda awaka olina kumala kusibwa obuzibu bungi kati kulaga deportation ebeera etya deportation yaffe bateekeddewo omukisa ti omuntu aba ne ssente ng'asobola okwegulira tiketi nga ne passport alina bamuwenga omukisa nga basobola omuwa exit mu bwangu nnyo ne balema mukandaaliriza so omuntu walwayo ebbanga ddene avaawo ng'afunye obulwadde abantu bwabade ssente tebamuta
buno wogenda okusawa ya leero beba bakutegeerera beba ino kutegeera no bane sente do akagula tiketi beba ino kutegeerera ate kafaalawo wabata kujjeeko kafaala otegeeza akiyogera ne mu Luganda kafaala mukamaawo yakuleeta yaba ino okusayingira exit waba yakugulako omusango tosobola kuvaawo nga takujjeko musango ogwo bwe mujja wano abayigiriza Oluwalabu oba mukopayo ebisandikibwako tukopayo ebitandikibwako era emyaka gye mmaze wano manyiko otunti olusobola okunsabisa emmere ndisusula njala so nkubiriza aba NUP yonna mubeere ku mulamwa temuva ku mulamwa kati gwe ng'olimu omuyaaye gwa oli waawo ate seka bafanana bufaana people power our power people power amanya neddobozi makanga Omar panga ya Saudi Arabia wano era nga yomu kwa chairman abatwala abatuuze bano tuwangala nabo wano chairman yabatya tukulembere tulina ebibinja ebyenjawulo tukulembera mu Saudi Arabia side y'abakyala side y'abaami kati gwe okulembera kyawa nkulembera ekibinja kye bayita tugende tukole kikola biki tuli bakozi bangondo katata tukugabanya ffe okubajja mu bifo ebimu batwala bifo ebirala naddala kugenda ku mirimu n'okubantu bazza ewakanga bava ku mirimu gyabwe ku bwereere bawasasula kale basasula sente ezitaka wansi wa lyala 5 mu Uganda gibe emitwalo 5 buli lutu gy'otwala nigyokomyawo baba bagenda kukola yes okuvaawa baba ku location nga sazino watulye waka nti ava wano ng'agenda ku mirimu bawala tutwale empola kiki bayita location mu kifo wabaali kuva ogenda mu kifo ekirala nti nva wano ne bangenda mu kifo ekirala gandi ova Kamwokya ng'ogenda Katwe location yemu yekamwokya denda location kati oba chairman obujjawa abakyala tulondebwa bulondebwa okubanga okulembera muli bangi yes tuli bangi bibinja ebyenjawulo tulina chairman atutwala ffenna nga bannayuganda obula tubawo ne chairman gundi akulembera kibinja bwe kiti basanga bannayuganda tuli bangi mu kitundu kino oli wa kibiina ki nze ndi musajja wa People Power National Platform kwegamba oli active member oli wankyukakyuka president wo yani Kyagulanyi Ssentamu Robert yatwala eggwanga Uganda wadde twamulonda nina kyemale nasigala nga akyafuya dda mu ntebe yaffe n'essaawa yonna inshallah nga Allah mubeezi waffe tujja kwatuka ku kirooto kyaffe nti Kyagulanyi Ssentamu kegwake ketonye yalina okubeera mu ntebe inshallah. Assalamu alaikum. Ebyobufuzi bitambula bityanga muli eno? Ebyobufuzi alhamdulillah tufuna information okuva ekyaddondo ne platforms ez'enjawulo naddala ku y'omukulembeze waffe ne social media platforms zonna n'essaawa zino Saudi Arabia tukyalinamu okusomozebwa kungi. Tesobola kukola convention ngola nti Dubai bakola convention ne bayita abantu ntuba nga tuli safe wano kasawulira nti waliwo we bakuŋŋaanidde lazima poliisi ejja netusalako. So tufuna okusomozebwa okwenjawulo naddala mu mbeera emu oba endala. Singa tuba nga tugenda kuŋŋaana tubeera bintu byakwekweka. Saudi Arabia tekiza byabufuzi. Singa byali bikkirizibwa, singa tufuna enkuŋŋaana ez'enjawulo nga zirina live wakisobola agenda live nti singa linti yenna information eyo neefuluma tuba tusalibwako obusajja ne buba nga bututwala. So tubikola nga byankukutu. Ono omusajja alina ebintu bingi kati wekweseewa omusajja oyo atute sipiidi kati ate gwe People power, our power, our power, people power. Amanya n'eddoboozi nze Lutaya Farouk nga nze defense wa No Period chapter. Gwe byakwerinda Yes, taata. ate ng'oyogera ng'oli mukakamu era mukumanyi Ati ng'akati era omukulembeze ebeerako ne b'okulembera. Wera balala aba defense banno. Eba defense bannange ssebo gye bali. Kati bakulonda batya ku ba defense wasinga bukugu ki oli mwesigwa oba oyagala nnyo okusirika. Era bwe kiri muzeeyi okubanga ali mwesigwa ate ng'era sisirika nti ebeera A, B ebeera B. Awagenza obukyamu era tukwasaawo n'amaanyi. Wagonzeemu era wetutwala wetutu naye nga twagala ennyo ensi yaffe bannange ebisoomozebwa wano ku Saudi Arabia bingi however much baganda bange byonna babyogedde ebisinga naye era nga tukyalina okusoomozebwa kw'amaanyi naye era nga ozze
n'abalala katusuubire nti munaye bwe banajja ne batuusa omulanga gwe nyini gwe tuliko gwe tulwanirira insha Allah biidhini rahman tujja kugenda mu ntebe. Kale mwe banyabo mujebale mwe ba baby mwanje okola ne muzaala okuzaala awo musomese mu gwe kakati ulu katate gwe people power, our power, people power, our power. Manya neddobozi nze Barbara Nampeera Saudi bampitasenga Barbara twesimye okubeerako nawe comrade ebisinga bannaffe babyogedde byonna ngenda kwogera bitono naye nze kyensinga okwebaza nebaza ekitebe okusobola okubanga batumanyira nga baturecognizinga okusobola okutubeera nga batuweereza omuntu najja kintu kya muwendo nnyo ate tata tukwebaza nawe okutwala obudde bwo n'ojja n'osinka naffe okubeerako naffe ne tuba nga tuli wamu kubiriza buli munnayuganda wonna waali oli ku kyeyo oli Uganda oli muwala oli mulenzi tetugwamu maanyi twongere mu maaso enkyukakyuka twetaaga kujjako nakyemalira buli omu akwate wasobodde president atugamba ow'omukono ow'okugulu yasoma ow'amagezi ow'enku ffenna tukwatirawo mutabe nga tujjako nakyemalira. People power, our power, people power, our power. Kati ate gwe nnyabo mama baby. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere. Amanya gange ngayenze naluge Aisha Saudi bampita Aisha Fish owente neno lindako onatwerabiza ogambye olisenga bye biki byotegeeza ndisenga w'abaana ku Saudi mu Riyadh chechi bali nkazaako wali okola biki naye nga nina abaana abawala bembeera nabo bentuuza nina abaana abawala abajja n'ensonga zaabwe nga alina buzibu bwe bwayitamu nagamba kangendeke wasenga ngumyeeko no more like advice for instance nti ebbanga mu Saudi oba otuteddene because gwomazemu bbanga ki deni contract najikuba emyaka ebiri n'emyezi 7 nenjimalako neneyiya kati okweyiya kyeki nentoloka kati ndi bwe kubanga nalaba okudde wakaguta ate nzire mu nkuba emiranga olaba ne gwe twalonda yamumu obukulembeze kati ebweno mazeyo bbanga ki myaka 3 nejo omukiyumba emeka gye mukiyumba 2 n'emyezi 7 toto gye emyaka emeka ningira myaka 6 wafumbirwa eno noonya kyekikuyisa senga abaana bange mu kiyumba bwe balimpa olw'ensonga bajjanga gye tuli twali abaana 4 naye nga mu 4 nali nakatolo omukulu twaho yaliwo nga bensiŋŋanibwa nange teri asobola kuddabuddamu naye nga buli omu obusungu abutwalanga bwakoze eki kati nensiŋŋanibwa nga nze buli omu mukwatira mu kategori mwajjidde okusobola okuba nga 10 tusigala kimu erinnya ne balimpa erinnya ne lisaasaana ne libuna buli wamu kati so wano mu Riyadh bakuyita senga yes obuuliridde bameka bangi obabuulirira biki kubagumya nga ya mbeera ne mu kiyumba ne bamama biyumba balina ebibasomooza biki bitera okubasomooza ebyo byetagwa omubuulirizi abaana abawala for instance batabuka ku mirimu abawalabu omulala nakugamba nti nze natabuse na mama kiyumba omulala nakugamba nti nze musajja kati omuntu ali mu kiyumba ate omusajja ate amutabula atya omusajja w'e Kampala akola ati amukubira simu tutabuka kati n'omudaabuda n'omugamba munnange abusooka obeesonyiwe tusooke tukoleeza kyokka omuntu ayinza olemu emirimu gye yazze okukola lwamukubira essimu kuba Kampala ekyo kyonoona mentality comrade nawe ekyo kimanyi ab'e Kampala mutuyambe naye sooka omaleyo kati so olina abeerawo n'alemu emirimu nga ebirozo biva waka bwekiri yes omuntu n'omulaba nga tateredde nakula munne nina obuzibu oba nyina gwe sente bazinzibyeko nkoze esisasuddwa banzigalidde mu kiyumba sidibaita stress anti ebyo ate sinze nzekka asobola n'obigamba ono ng'amuyitanga mukwano gwe asobola obigamba zezimu ku challenges abaana ze basanga nga bakola mbiyumba okusomozebwa kungi abamu bakakibwa n'omukwano biyumba ebyo waliyo ababbi ababa bennyini
bili online birabika ebire byasenga kazo kebiso bibeko kati kugeze wono gwe kakati gwe pobadde kyatandika amanya nga nze naluge Aisha Saudi bapita Aisha Fish omulimo gwange wano Saudi nze nsavinga banange emmere eya Uganda nga njija Uganda matoke kawunga muchere byonna nze ndisavinga yesebo banankyukakyuka tubaagala nnyo era tubaagalira ddala nebaza mukulembeze wange Honorable Kyagulanyi nti yeebale kutubeererawo yeebale butapowa yeebale kubeera nga atuzaamu amaanyi kuba tubeera nga tunafuwa bwe tuwulira ku kigambo kye ate tuddamu ne tusituka ne tuddamu ne tukola bw'owulira ekigambo kya president abadde anafuye osituka n'oddamu amaanyi ate n'okola n'olw'embeera eyo etuwaliriza okusigala nga tukyali wano nti gye tulaga oba gye tujja e Uganda tetuyinaayo future akasente ke tukola ketwandibadde tugamba nti tuddeyo tukole tutuule ate nako ogenda okugulawo ka business kuba naffe abazzeeyo ayandibadde akuwa ekyokukola nti naawe oddeyo ogenda okugamba nti oddeyo ng'akugamba ate munaye ze najja nazo baazibbye ze najja nazo kesise njodde ebintu byange ebikoze eki ebitutte kale n'olw'ensonga eyo ne tugamba ffe nga ffe ne tusalawo tusigale nga tukola ate nga tuweereza bannaffe obuyambi abeetaaza obuyambi ebigambo byange ebyo kati n'omuntu ali eyo oyinza obutamanya nti tuli luddawa tuli Saudi Arabia twakyalideko bannayuganda naddala bano aba people power ne NUP gye tuli tugezaako okuinteractinga bangi nnyo nno ddala abawangalira eno bangi nnyo ddala tugezaako okuinteractinga bengezaako kuwa ono ye mumaze kakati tugenze omusajja ayambadde ebyeru kati ate gwe amanya gange nse Musobya Kenneth nampangalira mu kibuga ekikulu Saudi Arabia mu kibuga kye Riyadh tuli basanyufu olwaleero tulina omubaka w'ewaka Muwada Nkunyinji ng'alinnye lugendo luwanvu kuva Kyaddondo mu kiteezo eyo wala tulinayo wanene ekyaddondo mu Saudi Arabia ku nsonga z'abaganda baffe ne bannyinaffe tumwebaza okutusuulirayo omwoyo najja omaliriza kakati nyabo tuliwo Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Kembabazi Maggie. Waalaikum salaam. Kakati Kembabazi salamu wajiyigirawa? Salamu najiyiga. Muno mwotambulidde mu nsi paka Buwarabu? Nedda. Najiyiga nga nkyali ddala Kyaddondo anti nze Mama Arafat. Wava Kyaddondo? Oliwo e Kampala? Aha, kati ate kikuleeta eno ki? Wasimbula busimu zino jeno, watoloka mutolosi? Nasimbulayo ng'abalala bwe basimbula ewaka nga bazze kukola. Nenfuna obutakkaanya wakati wange ne bakama bange. Abeeno? Yes. E Saudi? Yes. Bw'oba wafuna obutakkaanya n'osigala ate eno? Nengenda ku poliisi. Ne weeroopa? Yes. Oba n'oloopa bo? Nengenda ku poliisi nga njagala obwenkanya. Nga ki? Bakola ki? Like nga ndi mulwadde tebampa treatment nga bakutte omusaala gwange gwa 3 months. Nga walaba? Kati bagukuwa? Omusaala baamala gwo ne bagumpa naye mukowe eryo baayogera ebigambo bingi like nendaba nga obwensigalawo nja kubanga ndi mu mbeera etategerekeka so poliisi bwe nagendayo ne bagamba ffe tetulina gye tugenda kukukolera dde wa mukama wo then awo nenkwatagana ne bannanga abali wabweru ne bandeeta wabweru. Bakuleeta buleesi bweru teweereeta? Ne bannyambako kati bebadde bagamba balaanaawe ababeera ebweru nga temena wadde olupapula na lumu. Nga tebabakkiriza kufuluma ate munakolera kati mugenda kikola mutya? Tujja kukola. Kati bwe mufuluma eno ebweru olumu
emirimu girabika sebo. Kati ate Tono. mpuliriza kati ate nkulabye nkusanze mu people power nkusanze mu NUP oyina okolanganya oli muwagizi oli bakulembeze bano mu people power nkolanga assistant omuwandiisi w'ekibiina kya people power no prayer chapter. Gwe muwandiisi assistant nga sina ali wafuulu ali ku mirimu kajanga owandiika ki kyosanze mu likodi ekikulu ennyo? Ekibuuzo kyakyama. Of course. Tobotola byama byaki. Ekibuuzo kansabe kibe kyakyama. Kati tubuulirira abaana abakola. Kyenyinza okugamba abaana abakola. Naye okyalina olukusa olubuulirira bw'ogambye watoloka. No, yes, nkyasobola obbabulira nti mukama wo bw'aba ng'akuyisa bulungi nga buli kimu kiri fayini nga toyina mbeera mbi kyenkugamba tofuluma naye bw'oba owulira ng'embeera mbi nga waliwo embeera gy'owulira ddala nga naawe ogirabira ddala mutuufu embeera mbi nkugamba kigambo kimu nti okutaasa obulamu kigambo kimu kutoloka because ne bwe tunayogera ne embassy ne bwe twogera ne kampani zaffe zituleeta ku ddungu kuno they don't care. So bobanga embassy tugambye nti esobola kuyamba nga bw'ovala okufuluma oduse butereevu n'ogitegeeza nesobola communicating nayo nti wesobola okuyambira. Tebayamba. Batulimbye. Tebayamba neze ennamba ze batuwa tuzikozesa nga tukyali mbiyumba mu bakama baffe naye nozikubako nobaweereza message ne bagamba simanyi tebali mu office simanyi ali kibingi story ebeera mpanvu ate nga gwoli mu bulumi kyoyitamu nga gwakitegeera. Wagikubako? Yes, nagikubako lwakuba nti essimu nyamba somanyi gyeri esaawa zino embassy simanyi weeri. Kati guwalagawa? No, okozesa ennamba gye baba bakuwadde nti ennamba eyo ya embassy ng'okyali mu kiyumbe wa mukamaawo n'oba testinga like bo bakkiriza message n'obawa message then ne bakuddiza obubaka naye tebafaayo kyekyamazima matuufu lwakuba nti ekibi nti essimu ze tubeera nazo ezo ze tutoloka nazo sometimes eyiika bagiyiwa buli kimu obujulizi ne bukola ki ne buvaamu. Ani agiyiwa? Tugiyiwa bw'omala ofuluma wabwerwe. Lwaki ogiyiwa? Okugyawo evidence eyo like otakunoonya. Bw'oba n'essimu buli afuluma ekiyumba essimu agisaanyaawo. Of course. Ebyo bye muwulidde si bigambo bitukuvu naye byannannyini kubyogera. Kati tuli eno tuli Saudi Arabia mu Riyadh. Bano bamemba ba NUP ne people power ate nga bamu ku community y'Abannayuganda bakolera eno tugezaho okulaba nga tutunuulira bye bayitamu okulaba okusoomozebwa kubayitamu tulina bayamba tutya nga bakulembeze nga Bannayuganda. Of course ebiku bye tuzudde Bannayuganda bangi abafuluma ne bafuna okusoomozebwa nti ate bw'odduka mu kiyumba tosobola ate kufuluma ggwanga tosobola funa exit kulinnya kisaawe paka naddala singa oba wasigazaayo tutegeddeko nti ba employer abasinga bw'odduka obuddusi akuteekako omusango kati ate ogwo omusango ne gubeerayo ate baba kubanja sente za kusasula ate buli time ne zeeyongera ne zeekubisizaamu. Waliwo omutawaana gw'amaanyi nnyo okulaba Bannayuganda bano banayitawo okudda eka ng'akaseera keetaagisiza naye omutawaana munene nnyo. Kati bwetwesanze ng'ate n'abalimu abali ku mirimu era abakola era nabo balina konsani zaabwe. Of course simanyi na muwendo gw'abakuba masimu ti nange owange ali mukomera nange owange ali mu ddwaliro. Banaye Saudi gye mutusindikano naye wagazi okuva wano bangambye ekintu ekimu kye mbadde mbuuza nga wetaaga essaawa 10 okutuukayo ewala ssaawa mmeka abantu wawanvu nnyo. Ddala coordination yeene era njagala okuba nga ffe tugenda kufokasinga ku empoweringa chapter yaffe ey'abakulembeze baffe aba NUP eno ne people power okuyambako okulaba nti beimplementinga bongera maaso omulamwa ngo bali okucoordinatinga ezimu ku challenge zino kubanga tukkiriza nnyo bantu ba bulijjo abantu ba wansi n'okuba empoweringa n'okulaba nga buli muntu kimukwatako. Ndowooza kansebye omusajja omwono enviri ze nnyingi mukambwe
mukambwe kakati kubanga njagala mutegere tuliriyadhi byaddala bano beeyogerera ebyabwe sebo kakati ate ggwe manya n'eddoboozi nze Saddam nze chairman wa Abakulira chapter gwe Ssentebe kakati ono Ssentebe ng'ayogera mukubeko luyimba olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. Big Rich Junior School somereriza okunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalonda yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero